Happy birthday Hajji. Surprise. Osuubira ani antumye? Ku kimuli ataddeko my everything. Mwali Uganda. Simanyi. Hello. Gwe twogera naye ali Uganda oba toli Uganda? Nze ndi Uganda. Gwani amannya? Yakugambye mbunzaani. Agambye gwasuubira ayinza okuba bw'aba tali Uganda ayinza oba afuswa. Naye omwami oyo ekitegeeza alina omukyalo omulala gwe bayita amuswa. Ono ye mwana muwala Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka. Jabaleko sebo. Mbuuzaako lufula eyo waggulu yeebwa. Wali kale katukyuke. Halo Hajji. Hajji ntuuse ndi mukuwetaawo ndi wano lufula wano eyowansinga ewali ka petrol station. Agenda mu yekyengulu jangwe na yekyengulu. Yesebo ndi mukujja mu yekyengulu. Kale sebo. Gwe muwulira? Yennyini gwe tugenda surprisinga Hajji. Yanneekubirira essimu. Hajji kambateereyo awo voice note muwulire kye twamugambye. Assalamu alaikum Hajji. Alaikum salam. Hajji mbadde mbuuzaako saawa awo nga nnyo oba onaabaawo ku lufula. Ono ani oba gwe njogera naye? Nze nfumba mmere ya mikolo kati mbadde njala kujja kwogerako naawe tulabe nsobole okubaako ennyama gye mbuukinga nga nja gyetaaganga wiiki ejja. Naye mbadde njagala nnyo nzije twogeremu tulabe then obusente buno mbwejjeko tulabe engeri gy'onaŋŋondezaamu. Kale kikola ssaawa nnya kituufu kubanga lwali lwakutaano. Kituufu Juma. Ojje nga bukyali. Nze wendi wano. Kale Hajji. Hajji bwetyo bwe twamugambye era nga obudde buno Hajji agenda mu Juma. Agenda mu Juma kusaaza. Halo? Lufula ey'ekyengulu. Kati olaba alfadi eya blaaka. Kulina eriweta ku lufula y'ekyengulu. Omanyi Hajji Ssenjala. Hajji Ssenjala Adam. Uyo. Mama tufudde. Jebaleko Hajji. Tusembere mu maaso katujjewo wano kale Hajji. Wesirikire tugenda kugulira kasoda. Bannange twanguwenga bali abakyala. Anti abadde already ayina talaba emmotoka togenda nnyo. Junior agenda vaamu mangu. Kati nfunye nti ekimuli kino. Tosobola muyitako agenda soma weewuunyise. Kati tuyimirire wano Semakulu. Dakiika Junior gwa Semakulu tukiyiseeyo. Alaba. Leta. Happy birthday Hajji. Surprise. Happy birthday to you. Thank you. Salamu alaikum. Salamu. Nice surprise. Where are you from? From someone eyantumye okunoonya akwagaliza amazaalibwa amalungi. Leta keke. Akwagaliza amazaalibwa amalungi oba busy nnyo. Can you go to my office? Okay, no problem. Sit there. Semakula tugenda mu office ya Hajji. Tugenda mu office wali. Jangu ne mmotoka feka tugende.
Wangi waliyo omuntu munnange eyagambye tulete ka surprise kano nga tonagenda mu jjuma. Wangi ogenda mumanya ogenda mumanya yatutumye. No. Wali okay? Surprise yo. Osuubira ani antumye ku kimuli ataddeko my everything. Aha. Kana ebigambo. My everything, one and only Hajji Ssenjala Adam, I love you. Salamu alaikum. Eradde basebo. Sibe mtano basebo. Eradde banyabo. Sibe mtano banyabo. Yesebo. Yesebo. Munayo omuntu yantumye. Nze nange mbaawo omuntu nankubira naŋŋamba nyinayo omuntu wange bwe njagala okusiima omuzira wange eyankolera ebirungi. Kati amannya yenze Hopshifa Nakawombe. Yenze gwe baatumye. Kati Hajji yantumye mukyalawo. Sitera nokubbirako naye mubbiddeko. Mukyalawo yantumye. Kati yagwani gosuubira ku bakyala abo. Ku bakyala abo ate sitera kubbirako. Buli mukyala kati ye afunye namuyambako. Kitu kati mukyala ani ku bakyala. Obwekibi nange biba bya simwe. Shifa ntegekerawo ekimuli teekako ebigambo bwe biti. Ntegekera keeke njagalako ebigambo bwe biti. N'ebirabo ebirala bingi bye yantisse. Mwali mu Uganda? Simanyi! Simanyi oba ali Uganda. Simanyi oba ali Uganda oba tali. Wangi? Uganda tali. Ani bamuyitani atali Uganda? Atali Uganda bamuyitani? Atali Uganda bamuyita Afuswa. Ate waba ali Uganda. Uganda temuli. Toyina gw'osuubira Uganda. Abantu bannange balowooza bino bya Bulaaya kamuseeko. Obwedda naye kwali. Halo? Katuwulirizeeko. Halo? Hello. Gwe twogera naye ali Uganda oba toli Uganda? Nze ndi Uganda. Gwani amannya? Yakugambye mbunzaamu. Agambye gwasuubira ayinza okuba bw'aba tali Uganda ayinza oba Afuswa. Nze Afuswa nga simumanyi. Wangi? Afuswa nga simumanyi. Mbuye Afuswa tamumanyi. Kati gwani? Naye omwami oyo ekitegeeza alina omukyalo omulala gwe bayita Afuswa. Afuswa wennyini.
Ani ono? Nze Hafswa. Afswa ali luddawa? Ali mu America. Afswa ali mu America yatumye Hope Shifa okubako Hajji surprise nga gamba happy birthday. Kati mukwano mukyala wa Hajji oyina ensonga zo lwaki wakoze ekintu kino obubaka bumu wangi kale bange obubaka nina bungi naye kanjogereko butonotono ekyokusooka omwami oyo kwegamba tasangika nze ngamba oba aliyo omu yekka mu nsi omwami ono tasangika kwegamba aliyo omu yekka mu nsi yes ekirala kyemwagalako ayagala nnyo abaana asinga n'abakyala okwagala abaana bambi n'ebirala bingi bannange munange obwedda bambi atunonyeeko ne ku kkubo wali ng'anonya omukyala omufumbi w'emikolo ayagala ennyama bannange wangi bw'omukubyeko surprise takankanye mubuuze Hafswa biki ekiwakole kyenki ekiwakole kyenki ona ekikundagaho ekintu otherwise wagira ngo abakazi oyine bingi sebo n'abihurira noko nagira nanyina kusurprisinga niiko agenda niko kiri ashekagambira kyekindi ate kiwakora mwena ate nkumanye kubanza kukigamba nkutukigamba naye muri byona iwe muri byona thank you very much. You're welcome. You're most welcome. Okay. Kati no muyimbira akayimba ka happy birthday. Muyimbira akayimba ka happy birthday. Kansoka muyimbira yo kano. Yokenzeeko aka birthday. Yeah. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are green. You never know how much I love you. Please don't take my sunshine away. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, now you're about to meet up. Happy birthday to you. Happy birthday, my daughter. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hajji. Hey. Dear Hajji, happy birthday to you. To you, happy birthday, dear Hajji. Okay, mukwano. Biwaddeyo nkusiibule tusale keeke. Biwaddeyo ebirala nja kwogera naye. Ya inbox ebirala kale. Wanje. Kati bali weebali. Sikandabe lindamu. Obadde olinayo abalala b'otumirako? Neddawo bokka abo. Kale. Bwe mba njagala kumanya oba weebali. Mumbuuliza oba weebali. Kale. Baani anti bamugambeko mbu nno. B'otumira. Hajji Mbogo Siraji. Director. Director. Oyo mduze
ne director beesimanyi Ne mwami linnya lye Ssemugabi. director Ssemugabi Hassan. Okay, kale nammwe abatumiddeko. Kale mukwano tweyanziza naffe twesiga nga totulabyeko. Wakutumira esimu wamwebwa. Owakutumira esimu wamwebwa. Ego. Ezina nolimanya? Ne Richard. Richard. Okay, mikwano omulungi atulaba ku Baba TV nga bulijjo nakawombe Shifa Hope program yaffe eyitibwa weewuunyisa omwagalwa wo surprise your loved one. Ffe tukugwako yonna ne tuleeta surprise. Kati omwami ng'ono omusaasira ali bize anaafuna ddi obudde obujjukira nti na birthday ye. Kati munnange era abakyala mukope ebintu bino take notes muve mu bino mbwe ez'ekikyala ziba tezimala fisaako otooleko omwami omuddizeeko bambi keke ng'eyo musange ku office ku mulimo. Mwami Ssemugabi buno bubaka bwe. Director buno bubaka bwe. Ne mwami Mbogo Siraaje naye buno bubaka bwe. So kati naawe osobola okwogerako wano gyali akuwulira. Hello madam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyabo tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Alhamdulillah. Omutima omulungi gw'olaze n'okwagala eri omwami wo n'okwerekereza n'okwefiiriza. Mungu ayongere okukugatta n'okubeera nti buli bumu. Allahumma amin. Era kumalire ebyetaago. Allahumma amin. Amanya Mbogo Siraaje. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so tweyanziza Hajji buno bonna bubaka bo babuntisse ne bantikkirako ekimuli kino kiriko emitwalo 700,000 sente za ddala. Kuliko emitwalo 7 ne bantikka ne keeke eno era nga tugisale tugenda teekamu akambe. Hajji kabeeko byayogera. Okusookera ddala nebaza Allah ampangazizza okutuuka ku mazaalibwa gange gano. Nze nazaalibwa nga 18 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 68. So maze okuweza emyaka gy'osobola okubala naye nebaza Katonda nti ndi mulamu era ndi happy. Njagala kumwebaza mwenna abali wano mwebali kumbeererawo kubanga singa mbaddewo bwomu nabyo byandibadde bitunula bulala. Njagala kuzzaako mukyala wange omwagalwa Hafswa Naamala. Haza ninkukunda tinkumanya n'obihorra ninkukunda niwona okimanya ninkukunda Ruhanga niwaara okumanya kati nitwara omugisa ogwo okukusiima byona byokunkolera. You are very important in my life. That's what I can say. Webale kumbeererawo webale kugumiikiriza nange kakasa nti ndi mugumiikiriza. I'm waiting for you. So if you can remember ojja kundaba bwewandika bw'ojja okunsanga. So I assure you. Naye nga nsiimye ebirabo byange bino byonna ate nnyongera okwebaza okubeera ow'ensonga nti mikwano gyange bye nagikubuulira ate mwatti wagiteeka mu bwongo. Bonna b'otumidde tobamanyi naye nabakubuulira. They are very important in my life. Era nkusaba ogende bw'otyo nkwagaliza okubeera obulungi. N'omukyalo ono Kifa njagala kukwebaza bambi yadde okozesezza lulimi lwa ssuubi kubanga ozeno nga nti nina bizinesi gye nkuleetera. So you were inquisitively awaited. So kati nagenza okwekanga
ng'ondeetedde surprise naye thank you very much weebale nnyo nyawo. Okay. Kale mkwano. All right, so tweyanza nnyo tweyanzeege. Tusale keeki yaffe abagenyi baffe abalungi nammwe mutusonyiwe tubaguddeko bugwi ne mugamba weetuli olwa Hajji ne musembera omulala agamba nze sibamu ebyo so tweyanza nnyo tweyanzeege mutusonyiwe ku mikolo gino egigwa naye theme egamba surprise your loved one. So mbadde siina Hajji wekkubira nkugambe mukyala ono yange nkubira embu nkugamba okuva ejjo ne mugana edda omuntu w'omukubira nga wabulayo ebbanga akirowoozaako nnyo nakubuuza n'ebibuuzo era waliwo wangambidde naye gwani nekuga Hajji ndi mukyala mufumbi wa mikolo njagala ennyama nnyingi yasose nangamba nemugoba tugambe ente tugitwala ku mukolo nti ate bw'omugamba ennyama mulage ogyagala wiiki ejja ogenda bookinga bayinza osalirawo ente so tweyanziza nnyo tweyanze ego twaniriza Hajji mune tulina wejje tugenda ne batatwaniriza batwala nga kaguddeyo. So thank you so much. Nsaba tugenda kwataka akambe kaffe kano tusale keeke eno nga tucelebrating omwagalwa waffe omuzira waffe olunaku olwaleero nyongero bajjukiza wano twebaza abantu bonna gwe mbulabu bwo gotya n'ogamba bannange singa teyali ono oba wano nandiyiseewo ntya mbulamu. So ye program eno lwakwa bamwe mubiraba ate bankubira ne banga shifo ogaba abantu keeke naffe tuwe sinza azigaba boyisiza obulungi be batuma shifa kati omuntu tunuulira entambula zo are you a good husband, are you a good wife, oli mama atya taata atya mukwana atya enkwe so shifa bwatyo bwakyalira abagalwa abaffe tukikola wano ku Baba TV buli lwa Sunday ziba sawa 9 ez'emisana shifa abakyalira abagalwa abaffe libassanyu nga tuddiza obubaka ne surprise ennungi tubagala nnyo mwenna abagoberezi baffe team of shifa mu nsi zonna. Thank you so much mwebale kumpagira mbagala nnyo ku YouTube channel yaffe oteekamu weewunyise omwagalwawo surprise your loved one nolabira wonna wooli mu office gwe ku simu yo kasita oteekamu weewunyise omwagalwawo surprise your loved one ng'olaba bwe tukikola tweyanziza so mukwateeko kambe tugenda sala keeke mutegeka akayimba ke mugenda oyimbira Hajji so tugenda kubala kuva ani no it's okay ajja kulaba omukyala nedda kiri okay tukwateko tusale keeke ayinza onyiiga tasobola kunyiiga yesiga omuntu mwesiga nnyo so kale tugenda bala from 5 to 0 tusale keeki yaffe. Okay, we go 5 4 3 2 1 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ssenjala. Happy birthday, Ssenjala Adam. Happy birthday, dear Ssenjala. Happy birthday, dear Ssenjala. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ssenjala. Okay, mukwano salira ddala tekeko tusavinga abantu sweet that tetukusiibudde. I love you so much. I love you too. Naye takuyimbiddeo kayimba. I think you know I'm not good at singing. So nange nkumisinga bambi genda maaso n'embeera eyo tujja kuwangula wangi ale bandabire baggali n'oyo omukyala thank you very much. Bye. Okay dear. Webale nnyo. Bye. Allah akuwe ebisingo bulungi. Inshallah. Hajji agenda bagabula. Hajji siraje naye kasavinge.
yezo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busabura Katuyiwa sente. Tuyiye sente ze tuyiwa. Ne watabawo mazzi omukolo ogugwa. Ade banyika mbidiba. Nenga Hajji surprise zino ziraba otya nungi oba mbi? Surprise ndabye zandibadde nnungi naye zirimu obuzibu kuba kakati abantu abasinga sindesigwa kakati omuntu oyinza omukubako omuntu n'ayogera mulala ng'ate n'abeereza birala era ndowooza awo n'omukolo gwe gukoma omukolo otino ogukoma naye nti ffe kati fe obuzibu bwe tusanga fe batutuma tetumanyi kati nze gwe batumye mba sikumanyi era nze oli bwakeera n'agamba shifu nyina omwami nyina omwami wange mwagala nnyo nze nzija n'ekyo nti tugenda surprising omwami gwe baagala ennyo okitegera tesobola kukubira muntu mugambe teeba ono kuba mba simanyi bw'oyimiridde naye ffe twewaayo embeera nga bwetugisanga bwe tugiwaayo bwe tugiwa bwe tutyo reality bambi kale nze omukyala atira naye akimanyi okay mikwano omulungi eyekumidde ku Baba TV tweyanziza mwebale kubaako mbajjukiza Hope Shifa abawo buli Sunday ziba saa 9 ez'emisana YouTube tugenda kuddiza aba followers abali ku YouTube tuyina engeri gye tugenda obaddizaamu packages ezo zigenda tandika starting from next month we are giving back mulindirire you just go and subscribe oba tuwa subscribe nga bigenda kuyitako tojja manya bwe kikola genda oteekemu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one osubscribing olabe bwe bigenda obbanga bikola tubaagala nnyo amanya nsigadde nnakawombe Shifa Hope oyita ku 0782 10 15 69 0702 562157 number ziri ku screen we wala abafera abeyitanze tubaagala nnyo thank you so much mbagamba nti bye bye Hope Shifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo banaye neyanziza ino soda ofunye busatu nfunye busatu mama neyanziza ino okuyida okutubeerera okumukolo gwaife omulungi bwe guti guwoomya ino tweyanziza mutakomangaawo mwebalire irala wano oliwa wano ndi Kyengera Kyengera tawuni kanso mulufula amaina gange ninze mugoya Foizo abasoga obagamba abasoga bakobe batumira ino ntumira ku baba wange mugoya Soibu ali bugweri natumira ku mama wange zamu baidi bawe natumira ku mama wange namusobya Kadija baganda bange mwena mwena omuli kunda ba ku Baba TV neyanziza ino neyanzire irala ekinze okusanyusa ekinze kunsanusa so dera kyo bobona ntwaire busatu keki mbeti bona nga keki efaana ngeri etyo ngeyambadde suuti aye mwebalire irala neyanziza neyanzire irala atitegeire mama totegeire baba yita ba bake for me bake for me mwebale mbeti bona keki yanda ulongene Baba TV mutu twista kuchengera atenga tulichengera tweyanzire genda omerwe soda onywere kakeke bye bye kwebale kola ku bantu munnaye babi dozi tusiza ddala oli muntu mwenkanya kakeke okakoledde wa mama kakeke bake for me ebali mwebalire ddala abane joba kapiri joba wagira kakeke kawoma bakamaze suuti kakeke kambadde suuti sikalabanga ko busoda naye omwami woto mutumiddeko bana entumira omwami wange Sempala David nentumira mutabani wange Raymond Situ Simon nentumira ko baganda bange bonna nentumira ka ab'emikwana abakona ab'enganda banaye kale kujako mu lufula kutulabako twali tukoma kulaba ku TV TikTok sibi kitwa tugende mundabira ku TV kulabira live munaye ndaba ku TV Baba obusoga buwaire
bulayire bane mwebale kujja nnyo mwebalire ddala bambi bambi tusiimika keeki baba tv byekola basanga abantu we bali ne babasanyusa katufunyemu awo ku ssanyu emirimu kagigende maaso tusanyusa kakeeki twalikalidde watwali twamanyira birthday naye akasoda ko kagedde kiriya omukipanga mukaaga mami Eleni ntumira oyo omukyala oyo golabo yadduka yoyo omukyala w'amaanyi wano secretary nnyo n'amaanyi wa bitabo bannaye ntumira mukama wange Saala oyo ntumira ne baawe jjajja Kawaawa timugetto ffe tuli kanti kale bayi katukyalira abalala kale mukwano kale tunaddamu yo yatulagiridde yatulaze Kampala kukola bayi ekeyo yino wanenga webale kale gojjo mukamazeewo amina kale bayi kale mweraba bayi tugende kale webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu wetuuli nnyo